This is from Pantilla Radio. Bulamba tuba tusimbudde ku PJ News nga kole omulonji wonna wasizede kwagata otuniza nkwanereza ko mukadde kano kenyana nenyongera okwebaza jonna jotusako engalo sagala sawulidde sategedde bonna bategezeko ate night berenga tulaba bichi ebigera maso mu Uganda olunaku tugenda kubeera ate mu field ya byabufuzi nakugamba kuva twayingira akalulu terikola kuzikiza paka ngate president ali bamaze okulayira owa 2026 wetwogera bo aba NRM bali mu kweyuzayuza olw'obuwagizi balaba obunje bwe balina era nga omukramanyiddwa nga Hudu Hussein yavuddeyo bw'atyo ne yeegulumiza oluvannyuma lw'ennamungi w'omuntu kubanga ate alabikako eyumba ejjukira nti eyo gye yasindikibwa nga RDCS yavuddeyo n'awandika ku mukutu gwa X n'agamba nti yumbe where I sold yellow seeds of NRM online what a crowd Kaguta Museveni n'amutaginga kwegamba nga alabira ddala nti eyo yensigo gye yasiga eyumbe kati emeruse ensigo eya yellow wabula nga y'omukramanyiddwa nga Ofono Opondo yamugambye nti mukwano saga yumbe has been yellow for a very long time. Check the electoral records since 1986. Records weziri, don't blow your own trumpet. Mukwano. So, agazako kwewana nti abantu bonna abakunganye moraliza NRM eyumbe bakunganye kulwe naye ate Ofono Oponda mugambye nti mukwano tewewana wakajje yumbe wano jojuzi yumba abadde yero kuva mu myaka gya 1986. So gendo berenga ate okeberako mu byafaayo byachi bya yumbe abonga bakyayizaiza ye mukramanyiddwa nga Ssemwejjo ombaka owachira municipality avuddeyo bwatyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti okusinziira ku kyalaba omukulu eri Kaguta Museveni bw'anaaba akozesezza olukujjukujju nga bulijjo nabba akalulu ka 2026 tagenda kubanga ate asukka kisanja kijja tajja kukituuka wakati jjukira ekisanja kiba kya myaka 5 kakati naye tugambe nti akoze obunabbi bwe yes avuddeyo n'ategeeza nti Museveni yandituyambye ekintu n'akiteera wano kubanga ne bwana abakozesezza olukujjukujju obuyinza n'abutwala tagenda kumalako kisanja wabula kijja kuba kya nnaku nnyo nti munnange eggwanga litumaze ebbanga nga twagala okujja mu mikono gye ate bw'anaafiira mu buyinza bonna abanaaba baagala okutwala obuyinza mukadde ako kijja tuwa buki obuzibu ajja baawo okusika omugwa so kyandibadde kikola amakulu n'akivaamu kati nga tannaba kuyingira kisanja kikola kiddako tusobole okubanga ate tuba n'omukulembeze gwe twagala abantu gwe banaaba balonze bonga bo Nayega ebyo byonna bikyali awo yasiwuno omukyala eyasinzidde ekkololo n'alajanira omukramanyiddwa nga Kaguta Museveni n'amutegeeza nti ekimala afunye okulabisibwa ebbanga eriwerako ddala abantu abakuŋŋaana waali bakuŋŋaana lwa mmere naye tebakuŋŋaana lwaki lwakwagala sigenda kwanga temwogera bingi olw'ensonga nti bingi byayogedde byenjagala ate obeere nga nawe weewulirirako tunulola abantu bajjudde kololo wano lwakulya pulezidenti bakulimba abantu balina endowooza ndala nnyo nkwegayiridde nga alaga ebintu naye nga sirina wempita kutukako kubyogera mukama yakandaga emirundi 3 nti yakutuma mu Uganda era otutwale naye n'agamba ku luno kyesigenda kwogera nakutya n'agamba londa omuntu gwomanyi nti agenda kubeerawo emyaka 5 aveewo waddewo Bobby waddewo omulala kubanga ekituufu muzeeyi kyetwagala musaayi nze mbaddeko mu South Sudan mbaddeko Libya nkulaga ne pasipoti yange kati ndi ku 0 siina wadde na lwataano ng'ebintu byonna byayonoonekera mu Sudaani muzeeyi abantu baba bagamba nti tukooye kituufu olaba ne Katonda bamukoowa tebategeeza nti bakooyedde ddala bakwagala naye baagala ng'ovaako ku mirembe nga nze bwe nkiwulira nga nkulavinga so much ne famire yo nkyogera nga nkaaba kubanga nze ndi mwegayiriza oli kubeegayiriza abafera abajja nga boyongera ssente naye abantu bajjudde mu Uganda oba mu Sudaani oba mu mawanga aga Saudi nga beegayirira olwa Uganda babonaabona beegayirira pulezidenti gwe waleeta emirembe mu South Sudan nga tufa nga buli kimu kyonna bakitutte naye pulezidenti bw'ogamba nti otuwadde onongodda wali nze nkimanya abantu bagenda kusanyuka nkikubuulidde nga ntya Katonda mpa omukka n'enzisa pulezidenti wange nkwagala kubanga nkulidde ku ggwe naye ffe n'abaana baffe bali mu kubonaabona
President tetulina we tusula abantu abamu. President abantu bakola enkokola nnyingi nnyo. President nze nkwagala oli walinga najja nenkulabangako. Ekitufu njogera ebiri mu mutima gwange byempulira nti Katonda byayagala. President nze leero bali bakwata nensabira baleme kuzza meya mu gundi mukomera baleme kuba tiya gas baleme kusiba abantu President ebintu ebyo nabye bateekawo biba biraga nti bakukyayisa naye President senga osalawo lumu nga Katonda bwe yasalawo n'akutonda n'asalawo n'akuwaayo n'otulwanirira kubanga nze nzijukira nali muto nalina emyaka 6. President nkwegayirira eno kyansalabika Katonda yagirese nkwegayirira President baako kyosalawo nze kyempulira nga mpulira Katonda kyayagala era bwokkiriza muhozi n'ayingirawo amazima oyo omusajja nga bwe mulaba asobola okumalako emyaka 5 ne Bobi n'alya n'omulala n'alya n'omulala neyalabayo Besigye ali mu kkomera wadde ebyammwe tetubitegeera. President nkwegayiridde nga ntya Katonda mpa omukka n'ensa. President nkwegayiridde baako kyosalawo obusazi twagala kulabako wali baako kyokola ku Uganda bwe tuba tubuulira enjiri mu mawanga batugamba Uganda Katonda ge yawako amafuta okubuulira enjiri. Kati kitegeeza kolayo ekyamagero nga bw'ogenze ng'otaasa ensi zonna. Kolayo ekyamagero ogambe nti ntazeewo n'agende ntudde wano. President tuli ready okusabira tewali ajja kusiba tewali ajja kukwatako wakiri tunasulanga ku makaago ne family yo naye osalirawo abantu kye baagala. Nkwegayiridde kulavinga so much nkulidde kugwe Mukama nakumpeera omukisa ogw'amaanyi ne tunula olaba abantu bajjudde kolo wano lwakulya. President bakulimba abantu balina endowooza ndala nnyo. Nkwegayiridde dadi nkwegayiridde mukwano bw'obanga okkiriza Katonda akuwa omukanosa. Uno omusajja akyasinze obwangu essaawa eno gwe tulinawo ate nga byawandika biba byankizo Kamala simulala ye mukramanyiddwa nga Mathias Walukaga omwana ow'akasimba. Abakasimba nabagamba nti bwe basimbye tetusimbula oba okiwulidde ekintu ekyo. Yes ye yasimbaawo so tajja kubanga ate asimbula. Emabegakawo omukramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo nga munnange batongoza manifesto y'ekibiina kya NUP 2026 bw'atyo n'amusaba nti nga bw'ali omuwandiisi omulungi ennyo agende mu maaso okubanga ate manifesto eyo agimuteera muluyimba mukwano teyaluddeyo bw'atyo yagenze maaso kubanga ate akikola wabula nga mu manifesto intro yataddewo mukulu amanyiddwa nga Mpuuga era ngono yamuyise erinnya Bafutsoja zibatera okubanga ate bamuyita Bitaano n'atusuubiza nti sitole ya Bitaano agireeta naye si yakakati kasooka amaliriza omulimu mukama we ow'Embogo gwe yakoze kye gwe yamutumye. Luyimba luli awo lulimu ebigambo byonna oba points zonna eziri mu manifesto so gw'ataategeera manifesto bulungi genda olizo limba lwa Walukaga osobola kubanga ate otegeera ebirubirwa bya NUP mu mwaka gwa 2026. Obwangu bwe yakozesezza abangi bwe bakyewoonya mu nnaku ndowooza nga 2-3 yes yabadde amaze okubanga ate oluyimba olwo aluyiyiza ebigambo ebinyuvu bw'atyo nabanga ate alikola ki alitaweewaawo bo ababisanya ku ntebe y'obwa Lord Mayor mu kibuga Kampala 2026 beeguddeko waliri mu katale k'owino era nga bano buli omu alina obuwagizi bwe. Elias Lukwago Lord Mayor aliko essaawa eno ye yaweze enkolokoto era n'ategeeza abantu nti teri kukyusa naye nga bino byonna yabyogeredde mu maaso g'omukramanyiddwa nga bali mwezo amwepikira oba amwewerera Kamala so nga ate ne bali mwezo we yatuse n'afuna ku ddiiro mukwano omuntu yekyamuse okukamala so oba kyani oba kyalukwago oba kyabali mwezo tunaabiraba. Omulodi alina mwe mu mbeera zonna mu bulungi ne mu bubi. Omulodi si wa kunoonya kalulu wamwe ebbanga lyonna. Buli kantu konna akabeere nakawa omulodi ki oba mupiira oba masiga oba mbirigo oba kutwala katale nga batulwanyisa bakatwala oba mbeera ki
kubeerawo. Nakawa is not for sale. Ndi musanyufu okuba wano nga uyo masanyalaze abatonda bamulize bya engera amasanyalaze gabali mwezo oluyimuse bwati edulu nevuga engera oyo atigidikidikidakida ago masanyalaze gendi yupi engera oyo wali mwezo lukwaga kudeda lukulwa wali mwezo labisa gwe engera agambye atya babani abo balukwago nga tebalina kyebakoze oyo ayimusa bali mwezo engera bali mwezo oli mazima wanvu 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 bagambe gwe Omukulu Kyagulanyi Ssentamu yasuze Busia. Yes, wabula obaani yatemezza ku bantu be Busia hotel kwe yasuze ono agenza okuzuukuka mukwano ng'ekiri wabweru nga wonna wajjudde red ng'abantu bamulindiridde okukamala. Jjukira yo omukulu amanyiddwa nga Byabakama yamusabye nti waba n'enkuŋŋaana abantu be bagende nga ku lwabwe naye agende nga ku lulwe beegweko eyo. So si kubanga ate bagenda naye. Kakati bano basazeewo kukikozesa fujjo ne bamukimira ddala ku hotel yaga nti tutandikira wano naawe. Tunagenda okutuuka we tugenda okuŋŋaanira tusangewo abalala nga ffe ekintu twakoze kye twakitandise dda. Oli ku Gato TV omukulembeze ali mu bitundu by'e Busia yasuze mu kibuga wakati nengere ekibuga bwe kyogera nkugambye yayingidde tebamanyi
Weewaawo kansubire nti omuli bulungi abalungi bonna we musinzidde. Twalabye omukyala era ng'ona trendinze nnyo oluvannyuma lw'akatambike nga yeekubira omulanga olwa selekita eyamuliddeko oba eyamulyako ensimbi ze eziwera ddala miliyoni 15 z'abadde atakabanira mu mawanga g'Abawarabu. Ono abangi bagenze maaso okuba ng'ate bamujajinga nga bagamba mukyala mukulu ayagala atya omwana omuto blabla wabula ate gye biggweredde oluvannyuma lw'omuvubuka ono okuba ng'ate akwatibwa bangi bagenze maaso kubanga bawunzika bagamba nti ate omukyala muto ate omuvubuka gwe twadde tuyita nti muvubuka musajja mukulu naye nga ye avuddeyo n'agenda maaso kubanga ate abannyonnyola biki ebyamusindiikiriza okubanga ate atuuka okugwa mu mikono gy'omuvubuka ono olw'ensonga nti bangi babadde bamujajinze nga bamuvumya obusiru bakaddama tebategeera bla 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 n'abannyonnyola ensonga ze lwaki yakola kye yakola. Nga ngenze Maria banange nsaba buyambi bwammwe kyekindeesa wano ku live ewa amasanyu banange nsaba buyambi bwammwe nina gayi bwe mbadde mpeereza sente zange abadde boyfriend wange tumaze omwaka mulamba mbadde muweereza sente zange ziringa miliyoni 15 nakomyewo ggulo bantisse nabutisi era bwe nakomyewo Moses Pickup ye yampikinze ku kisaawe na mugamba Moses nfunira wengenda okusula agagaya amasimu tagakwata Moses nafuna wengenda okusula afuna omukisa mukubira amasimu tagakwata abami mbegayiridde muntaase mbegayiridde kyekindeese w'amasanyu mbegayiridde nsaba buyambi bwamwe mbegayiridde nsaba muntaase amanyage ya Selekta Shabani mbegayiridde muntaase buli omu mumumanyi kuba ali ku buli wamu buli social media yonna akubye ennyimba nyingi akoleta abayimbye ennyimba nyingi bamuyita Selekta Shabani banaye mbegayiridde muntaase sirina kyakukola mbegayiridde nsaba buyambi bwammwe buli omu ajambe nga bw'asobola buli omu ajambe kyasobola kyekindeese w'amasanyu sirina wadde sirikiyo ekikubi mbegayiridde muntaase. Shabani tokuba omuntu Shabani twogere kiba wasobodde okunzirukako tugende madam hello akweganye mbu tori girlfriend we bwe mba siri girlfriend we ensawo eyo ekola ki omo yagimugyeko number 1 yajinzigyeko jjo okukkiriza nti bwe mba siri girlfriend we olwa bwe mba siri girlfriend we wabula nkubulya amazima wanzibye nga sikize nkibonyingi naye namaze kukubira simu yange nesimu nuwaa Shabani nanika the bag of the woman anamobwa ogame baga tojirina toina choina kya mukazi omukala liwa nyabo leka omukyala afano omukyala agala kuzirika aje alindeko okuzirikana anazirika encha no kintu kyokola nga oli musiraamu nze nja kujjamu amanyo enkola yange nakubuulire nze bampita musiraamu mukawempe byolya fayiro ku mmeeza ebyenisa nakalema mu kifo kyeyali alimu namukyesi akweganye mbu tori girlfriend we bwe mba siri girlfriend we ensawo eyo ekola ki omo yagimugyeko number 1 yajinzigyeko jjo okukkiriza nti bwe mba siri girlfriend we olwa bwe mba siri girlfriend we Masanyu official kulikayo manange we bale kumbeererawo sina kyakusasula wabula nsaba busabi nga bunyambi nsaba naawe motoka yerabike n'abanvumye mwenna mwebale n'abampolereza mwenna mwebale bakadamba bambi mbegayiridde nsaba munebalizeeko Masanyu nsaba just kumunebalizaako bwebaliza oba wanvumye oba tewanvumye naye nsaba munebalizeeko Masanyu at least omubbi tomukutte era nkusuubiza Masanyu gwe kunaba kusonda mmotoka yo nange wendi okusonda emmotoka yo omubbi waanansasula n'asesema ebyange Mukama akumpeera omukisa na buli kimu kyonna kyokola kirabisibwa omukisa kyenyinza okugamba kuba sirina kyenyenda kusasula bannange
bannange ate olumaze okulaba ono gayi nga bamukutte anti omukyala yalaja nenaga bamubbako miliyoni ze 15 omuvubuka bamukutte naye ndabanga omuvubuka ate ye mukadde ku mukazi this boy is old namwe you live what are you saying my friend? This one is very old man also obadde mama mulabanga kafilter kamukoza this one old man bamukute mama bagenda kusesemya miliyoni 15 za kadama no zilika nze nabagamba sente ya kadama eringa sente eri ogirira munzikiza naye etuuka mu matala tebagirira mu nkukutu kadama making sure ajja kulabisa mu mulya sente za mulooza tebamenyika kati olaba sajja mukulu mama je bakujje miliyoni 15 badde osikola ko kinga tosobola kufuna ko kayumba kalungi ebichokolo bichi obaze saagala buchafu bannange munyambe waliwo gaya nti angambye bagenda kunnoonya babeko kye bankola mu nsibisiza kyali waabwe naye obuzibu bwonna obuntukako oba banteeka ne banzita oba ne bankola ki kasita kyenkoze kyonna kibadde makubo matuufu nti nze mbadde nyamba mukazi gwe babba gawe yagambye nti balina kye bagenda okunkola naye simanyi whether I'm safe naye mukama yasinga omanyaze kasita nkoze ekibadde kyetagisa era bwe bantuuko yange nti nyina sooka yamba mukazi then nenfuna obuzibu bane banzita oba ne bankola ki sitidde as long as mukadde bamuwadde ekintu kyabonaabonera bamuwadde sente ze yabonaabonera abapana bemubba babonaabona abana bemubba bakoleya sente yaabwe. Songate olunaku olwalero yo City Mall bwe batyo bagigadde olw'ensonga nti ebadde ebanjibwa ensimbi eziwererako ddala abantu abadde bakedde okwefunirayo ku byamaguzi tebasobodde olw'ensonga nti ebadde nzigale era bwe batyo bagobeddwa mu kizimbe embeera yo bweti bwe badde side eyo omukyala omu yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate abaako essomero lyayogerako ennamugongo awo ng'agamba nti essomero lino lyabacunya nnyo ng'abaana bwe baali bagenze oba batwaliddwayo okuyigirizibwa oba okusoma embeera gye babayisaamu abamu bagetinga affected oba they were traumatized era nga y'embeera y'obulamu gye balimu baasindiikirizibwa olw'ebyo bye bayitamu mu ssomero abantu bangi baavudde ne bajajinga omukyalo ono era abamu baavudde ne bamusekera nga bamubuuza kakati ki ekimukabya nga kibooko baazimukubanga dda omukyalo ono kyebadde agezaako okuggyayo yabadde agezaako okuggyayo point nti abaana bwe babeera bato ne mubakola ebintu ebimu ebitajja mu myaka gyabwe they get traumatized and that affects their future oba okitegeera ng'olaba muntu kwekola bintuntu n'omunenya naye nga ebintu byayitamu ng'akula bye byamusindiikiriza okutuukawo tulabye abakyala bangi nga yakula tayagala basajja tulabye abasajja nga yakula nga tayagala bakazi olw'ensonga nti step mother we yamucunyanga olw'ensonga nti abasajja bamurapinga nga bamukabasanya n'awulira ng'omutima gwe gwakyawa n'asigalamu the other fear so ebintu ebisinga bye tukolebwako nga tuli bato bitusigala ku mitwe ne bicyankalanya obwongo bwaffe abazungu basinga okutegeera ebintu bino naye bw'obireeta mu Afrika oli akusekerera ng'alabanga gwakola ki eyeekoza naye nga bibeererayo ddala katusoke tuwulire emboozi y'omukyalo ono mumanye abaana bammwe be musindika mu bisulo bayisibwa batya. In Namugongo Girls Boarding Primary School, whether you were 5 or 4 or 14 or 7 or whatever, for whatever punishment you did, you had to get the strokes of the cane. And when I say the cane, ntegeeza luga batukubisanga abasomesa balinga basunguwavu nnyo era bakwatanga ku mwana nga batukuba bubi nnyo kati they had two ways of caning. One nga bakuba 1-2 omusomesa abala, that is 1 stroke of the cane. Then there is another one where they would do like a marathon. Teacher says, I'm going to give you 20 strokes of the cane. And when you touch your bottom, I'm going to cancel all the ones I've given you. So whether they cane you 1-2, that is 1, 1-2, that is 3, 1-2, that is 4, and you feel the pain and you touch your bottom or your thighs or wherever, they would cancel those ones. So if they promised you 20 strokes of the cane, you'd end up getting like 40, 50 or 60. I was only 6 when I received my first set of 10 strokes of the cane, and there were more than that. I was only 6. And every time my parents came to school, I would tell them, we are being beaten so badly. And my mom would say, you're going to be turned into a responsible person. But we were being abused. You couldn't run to a teacher, you couldn't run to a matron, you couldn't run to your fellow friends. There was no one to run to. So every morning that came, you knew it was horror. It was abuse. And we would be caned, not in class, not at assembly, not out of church.
Even for simple reasons like sleeping in church, dozing in church, we were beaten. That God doesn't like people who sleep in church, who doze in church. So imagine you're subjecting a child to that kind of torture and you expect them to be kind to each other. We couldn't. I got some traits out of that abuse that I'm not so proud of myself. And every day I try so much to remind myself to be kinder and a bit more accepting of life, yeah? But in school, we were badly abused now. That is one, the canes, anywhere, everywhere. I remember in P6, Mr. Waiswa gave me 100 strokes of the cane for, I don't know, my friend Adiri Karon Martha was my neighbor, and then she pulled something from me, and then we had a small altercation. Mr. Waiswa made me miss breakfast, took me to the dining of more than 200 tables I had to clean after people had had breakfast, and then he put me on the table of P6, and then he gave me 100 strokes of the cane. I didn't even touch my bottom because he put a chair over my legs and a chair over my head, and he pulled my dress so tight to my bottom. So every stroke, I got to a point where I was so numb. But I went through that abuse, and I wasn't by myself. Everybody I went to school with there, we went through the same kind of abuse. And you tell me the white man cares about me. We were beaten to learn English. And here I am speaking English, but everybody around me says, oh, they speak English, they don't know their mother tongue. I want to know my mother tongue as well as I know the English, but this is what I had to go through to be able to speak the English that you hear me speak. Okutandikira wano n'okudda maaso. Video eno egina kubanga teyetololera ku point ya bwavu obuli mu ggwanga lyattu Uganda, obufenkenya bannayuganda n'amabanja agali ku ggwanga lyattu Uganda. Ngina kubanga tetandika n'omwami omu ng'annyonnyola okusinzira ku nsonga nga bwe yazirabye mu lupapula lwa Daily Monitor. Zino ze zimu ku nsonga ze tuzenga tubatuusaako okuva emabega. Gavumenti etegeeza abali emitala w'amayanja yakubasalako akakadde ak'omusolo ne beekalakasaamu awo ne bakita. So embeera egende waseninga buli lukya. Ng'akalulu bwe kagenda maaso, bannayuganda ebigenda maaso mubiraba, ensi yaffe gyeraga mulabayo. So nga mukyali ku ebyo bwe twogerera wano mu New Vision wajjo, is it Daily Monitor, not New Vision, Daily Monitor wajjo yafulumye ng'atulaga ndi ebbanja lya Uganda lyekubisizzaamu kati emirundi 3 okuva mu 2028 okutuuka 2025. Mujjukire mabegaawo bannabyabufuzi ddala Namboozi oyo abadde nga atera okukibagamba. Kale kaŋŋamba ba MOP ab'opposition nga bakibagamba lunye nti buli munnayuganda oli entitled okusasula okusinziira ku bbanja eribanjibwa Uganda, nti buli munnayuganda abanjibwa akakadde kamu neyazaaliddwa olunaku olwo ng'abanjibwa kakadde kamu. Naye kati we twogerera buli munnayuganda baatubala nga tuli miliyoni meka 45 buli munnayuganda woli obanjibwa obukadde 2.5. Kyentandise nakyo nga mbagamba nti ebbanja lyekubisizzaamu emirundi 3. So buli munnayuganda abanjibwa eyeesobola n'ateesobola, akola n'atakola, asiiba enjala n'atasiiba, obanjibwa obukadde 2.5 okusinziira ku bbanja eribanjibwa Uganda, ate nga gakyali mabaga. Kati mu kuba akalulu nga mulya kamanye, kampeyini muzibeeremu babasombe, mulye emiceere, mulye ssente, mukole ki, mulye kamanye nti akalulu we kaggweera misolo kulinnya. Deni banoonye ssente ze babawadde, ate nga bwe banoonya n'ez'amabanja bagasasule, ate ng'era mu paalamenti nga bwe beeyongera okwewola biliyoni zine biliyoni. Mukitegeera. So kati muzirye nga mumanyi akalulu mukakube nga mukyusa gavumenti okuwona amabanja, oba mukakube nga mulekako gavumenti ebbanja lyeyongera okukula.
omanyi bagamba embulirire tefa yonna. Ebyo nga biri bityo abaavu abaziina nga n'obwavu era tebabusuubira abamu n'okudaala bakudaala. Ngenda kubanga nkutuusako omukyala avuddeyo n'ayambalira abayimbi ng'agamba nti balina emizindaalo, balina abawagizi abakwata mu nsawo ne batoola kye batodde ne bagenda mu konsaati zaabwe ne bazinira ku challenges zaabwe ne balaba ennyimba zaabwe ku mikutu migattabantu bo ne bakola ensimbi empitirivu naye tebavaayo kuyimusa ddoboozi lyabwe kwogera ku ebyo ebiruma abawagizi baabwe. Ensonga eno yayogerwangako abantu ne batuuka ne bagikoowa naye omukyalo ono agituusizza olunaku olwaliro era ng'alina amannya g'abayimbi g'amenye nga Bashiba, Baweni Nwaji n'abalala so ng'ate abamu baavangayo ne babagamba bwe muba muwulira nti munyigirizibwa lwaki bwe bategeka ebivulu musituka ne mugendayo kubanga abalaga nti banyigirizibwa ate era be bamu beebo be basituka ne bagenda mu bivulu byabwe era abamu ne baleeta n'ebiteeso nti why don't you boycott ebivulu byabwe mulabe oba ddala banaddamu okukola ki okufuna kafente. Omukyalo ono abayisizaamu eggaali ebigambo bye bimu akozesezza binene naye ng'ate baakonako banene. N'otunuulya bano abayimbi abakazi Shiba simanyanga Baweni Nwaji swangiza benu yonna abayimbi muli bangi ne saa zino mbu mukyayimba mbu munoonya hit ng'ate mwazifuna dda tuwakoowa abantu bamunonyeza mu ssente be babawagira essaawa zino be bali mu nkyukakyuka be bali mu kufa be bali mu bbato ate nga mmwe musobola n'okukwata microphone ne mwasamya obumwa bwammwe mbujo bamwe temwana nkyukakyuka Eddie Kenzo yatulaga nti nno yawagira NRM Shiba mwe muli kuki mu Baweni Nwaji abayimbi abasobola okukwata microphone nina Roza atulaze nti ye wankyukakyuka mwe mukola ki mulinga amazzi Mmoza tukole challenge ennyimba za mwala eva nga mumuli ku top muli wano kwa wagula mwe ne mugwa enkyukakyuka ejja abakazi bebawulira abana bebalabirira abaana batukasira nga abakazi nga nabo basobola okunganya mukazi ne kababeera mu nsawo nga amasomero gabwerere mutudde mulinze bawagizi babawe ssente zaabwe babawagire mumanyi kola bubina bwafako mulinga amazzi njabisana n'omuyimbiza ni anasanga ku studio ng'onyasamira binyonti mbu nkwogeddeko mazzi gwe nze n'ekyawamu maani nze ndi mulambo gutambula tonyumiza ebyo gasiya buloolo njagala nkyukakyuka akalulu tumale kalonda aye tukabeereko temuddukira mu nnyumba kuba nayo bo muzituukayo temuddukira mu mutoyi naye bakuwayo amasasi mbu batusaba emyaka 5 mutukolera ki mwerabidde nti omuntu akuba taamu egenda mugezeko muweemu mu 7 mumuweemu emyaka 5 mujja kakasagira bakuba taamu egenda mujja kakasamu imwe abayimbi kati mumukyayimba ki mbumunonya hiti temwazifuna tezibamala mwekuba engalo oba hiti ziganyi muyimirize endongo okujjako nga muyimba nyimba za nkyukakyuka zokka ze twagala muyimbe nyimba z'enkyukakyuka zokka ze twagala wabula emyezi wegiti we mugifiisa muvaako ki mmwe liri pazi olyeyo owunya amatako gwe liri pazi otuwunyireko amatako naawe nga fe tukuteekayo waggulu muliri muyimbira mirambo gitambula mufuguma kimwe bamazi ngenda tandika okubambaza mmwe nali nabeesonyiwa mmwe bamaani ate osange ku street tweyokye kyemulowooza bapalaso si bantu babafana si bantu wikizoka okuwagira gw'oyagala naye buli omu yimuka naddala mu abayimbi muyimuke Kenzo tukimanya wagira NRM paza aliku NRM wabuyi simanya wabuyi Grabito omuntu wa NRM which is okay namwe muyimuke mwe bikazi mwe mutuza amatako mumanyika kola mufako bamazi nina lozi nga isituka Feristo mwana omutonga asituka mwe Bashiba mwe bali mulinga amatako mwe Spice mukola kimugwawa tatu bakola challenge ate musinika amanyo fe mwali mutukoledde ki mutu wachi ate mu buyimbi obukazi nze mwe mbasobola baba pemu wano
mbakubebe ebinyombi yuze mukyayimba ki mukyanonya hiti ki nga nafe abato abajja mutulebesezza okuyitawo mulinga amazzi ate mutukulwanya n'enkyukakyuka ffe abato ate era mutwenyigiramu mugamba mwogera ki mwe tujja basi kufumita enkata ennyuma mulindeko gavumenti ekyuke tubalaga amazzi mmwe gavumenti ekyuke mwe tubalaba mmwe mwagala kuba ki mmwe bamatako. Abo nga babayisaamu eggaali y'omukyala amanyiddwa nga Alia Nanfuka yavuddeyo n'ategeeza nti keetonyeka gwake ye muwagizi wa nkyukakyuka tajja kwekweka tajja kukola ki era nga yalabudde abantu aboogera ebibi ku pulezidenti we oba ku kibiina kye nti waali temusembera kubanga mujja kuvaawo bubi nnyo ate n'atakomaawo n'alabula n'abafamire ye oba abooluganda abako n'ab'emikwano nti ekikwatagana n'okumuwakanya ku kyawagira awo nno ekikajja kukivaamu ne bwana aba maama we yategezezza nti ajja kola ki abazadde batero zalukuka abaana kakati yo mwana obaana anamwana ulukuka kyonna kyana abakoze naye nga yabalalikiddewo n'abagamba nti ye ayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu enkyukakyuka ajagala okwawukanako n'abalala abatatera kuvaayo kulaga wa Jibagwa omukyala amanyiddwa nga Leila Kachapizo naye agezezzaako okubanga ate alaga nti munnankyukakyuka okusinziira ku posti ez'enjawulo zakola ku mikutu gye migattabantu. Eno video nga we nakunyonyodde nti yo ngitambuliza ku mulamwa gwa bwavu. Yes, ngenda kwanga ate nkutuusaako Reverend Father yageze maaso okubanga ate ayogera ku bwavu omwezi guno nga gutandika. Bwe twali tugutandika tugutuse mu makati naye twali tugutandika n'ategeeza nti abaavu ffe bennyini ate ffe tukola ki ffe tulemezzaako gavumenti eri mu buyinza era nga bingi byayogedde byesigena kubanga mwogerera byenjagala gwe atannafuna mukisa gumulabako ate obeere ng'okola ki omulabako nakuzizaako katono omwavu kituufu wakufa esinga okunnuma abaavu mwe musinga okutiikiza ne Museveni Munauganda era tambuza vidiyo eno tuuke ku buli omu notunuulira talina bwali agenda awoza kyekyo yatuwa obutulo webaka ki bakadde bange Munauganda ntambuliza vidiyo eno mutegeere nti akadde ke tuli mu kazibu kakwebereramu kitaawe bwewala batakyakuwa kyalina kukuwa gwe ng'omwana otandika kweyiya nakwetakulira kaakati tulina ow'emyaka gyaffe atutegeera ayise mu kubonaabona najja n'alaba embeera bweri ono gwolaba waggulu wano Kyagulanyi tumuwe Munauganda akwegayidde tambuza vidiyo eno twagala bakabona nga bano ajja tubeeramu tuve mu bantu abatatutegeera bino byonna tubyogera si ku kya wansi si ku kya gavumenti naye services zaffe ze twandisuubidde muntu alina tulabirira tezivaayo genda ng'omanyi kotiikinga ate totiikinga n'amasanyu tambuza meseji twagala bakabona nga bano banaddiini nga bano bayibuli etugamba toddira kiwero kijja n'okiteeka ku kiwero ekiki ekikadde kati bwe tuba twagala ensi empya tetugiteeka ku bikadde wulira amaanyi ago twagala New Uganda erimu abantu abajja ab'endowooza enzijja endowooza empya egenda n'omulembe oguliko naye bino bitwalwana ani yabatuma ffenna twalwana mu mbeera zaffe n'olwekyo tetwagalirako ddala bigambo ebyo okuddamu kubiwulira twetaaga kati mu kaseera kano amawulire agatuzaamu essuubi kubanga olwo n'oluyimba olugamba yadde olwaleero liganye naye ejja bijja kukola ki waliwo omulala alina oluyimba terukyava na mmotoka yange atugamba nti nga bannakyemalira bageeze nga malwaliro wali eddagala ng'abakazi tebakyafa nga bazaala tulyambala ki ne tutambula nga tukola ki nga tukumba ge mawulire ag'essuubi ge twetaaga kati okulaba Uganda yaffe empya gye twetaaga
tujagala mu ebyo lwaki tutambuza vidiyo gitambuze buno baka bw'amaanyi ng'abakozi ba gavumenti basasulwa buki bulungi n'omuntu owansi ng'akola ki nga yeetuusaako kyasobola enguudo nga zikolwa okitegeera mu kifo ky'okukola ezaffe bakola ze Zaire ndowooza okitegeera ng'abasuubuzi bayisibwa bulungi nga buli omu asobola okwetuusaako kaakola ki nga ne bw'oba n'ogenda mu gando naite lya gavumenti ofunayo obuweerero ofunayo kyewagenza okunona naye kati omuntu okumugamba agenda mu lya gavumenti ajjula kugamba ndeke ewaka nkole ki nfe ekitegeera gavumenti nvundu erimu abavundu evugibwa basajja bazibu bwe baba batunoonya batunoonye nze gye mbeera bisaayi tambuza meseji omuganda agamba kibonyigiriza ennyo ennyindo ogikaabya omusaayi kaakati ke kaseera bannayuganda omusaayi gw'abaana baffe oguli mu kuyiika naffe ennyindo zaffe zikaabe emiki tukolimira netukolimira kwonna kiisi buli abali ku lukalala oluli mu kutta abaana baffe ng'olw'okuba bagoberera Honorable Robert Kyagulanyi atazza musango omukulu omu yagambye eggulo nti basaana baffe baziikibwe nga beesulise ate bafune etuumulo mu bitooke so si mu ggulu kati ndowooza twategedde nti Uganda bulijjo tuli mu katemba wa bululu kati buno obululu bwabadde Rio oba buli Rio bafunye omuzoganya tambuza meseji nkwegayiride kubaka buno butambuze kiyalinga kumentinga naffe batunoonya nti Kyagulanyi yaddako mulewo lwa Uganda eno gamba kimu Kyagulanyi yaddako ndowooza twesulise nnyo olw'obusente olw'okutulimbalimba n'obuntuntu obutono ne twerabira okwagala ensi yaffe n'obubala bwaffe ogugamba nti for God and for my country kati abasajja abo abazibu ennyo n'abakazi abazibu batubuzaabuza tugamba for God and my stomach kweriisa kwokka naye nze mbagamba ekyazaalibwa omukazi kyonna koyira ekyakugamba akadde kaaliwo weekali kagenda okutuuka ekiseera kaggweewo ne bw'oba weeyita munene otya ne bw'oba olina amanje gatya ne bw'oba kyusiriza ba CDF n'oteekawo mutabani wo ojja kgenda abalisigala beeyagalire mu nsi ennungi abo bonna bolaba bajja bakuŋŋaana ku rallies ez'enjawulo eza NRM. Abamu bajja lwa mmere nga bwe tuzze tubiraba so ng'ate abalala bajja lwa ssente era nga banasinga egaana batandika okweyuzayuza byonna nzizembi batuusaako mpolampola. So ekyo Reverend Father oyo kyabadde ayogerako. Muli baavu mutambula lwa mmere, muli baavu mutambula lwa mutwalo gwe bakuwadde mu nsawo mu kifo ky'okugezaako okuba ng'ate oteekawo embeera eyinza okujja mu bwavu obwo bakukuumidde mukozi kisoboka ate munange gw'olaga nti you're okay with everything that is going on oba okiwulidde naye nga sigenda kuba nga ate nkulisaawo ngenda kutewala ku mukulu amanyiddwa nga penge ono naye yavuddeyo n'ayogera ku bwavu era nga yasinzidde ku video ey'omukyala eyabadde ayina olusaniya lw'emmere wabula ng'ono kyakwasiza bangi ennaku okutegeeza abantu nti emmere eno wadde nnyingi bweti tagenda girya yekka kugimala wabula enjala ebadde emutta kwe kusobola okuba nga ate alirako awo dakiika emu bbiri asobole okuba nga esigadde agiteeka mu kaveera atwalire abaana. Alina abaana ab'okulabirira naye ng'ate emmere alina giromba ku mikolo egifaanako bwe giti giba gizze ku kyalo. Sigenda kukulwisaawo ngenda okuteera mbadde pijja okuweereza mu nga takuumira mpeera asigale ng'abanjagalidde bantu bange mubeere bulungi mweraba. Njagala twogere ku nsonga y'obwavu ekutta akati mu ggwanga Uganda kuva dda ensi yaffe enjavu abantu bali bubi bannange oyinza okubeeraawo
nga gwe mukama yakuwandako eddusu ebintu bikutambulya naye funayo kadde osabire ku bannayuganda banno funayo ku kadde osabire ku bantu abaliyo abantu tebali bulungi baganda bange abantu baavu waliwo ka video kendabye njagadde nkashyaringako kukonammwe ku nsonga y'obwavu obwavu bukutta wansi ne waggulu bamaama ndidi bamaama babeera bazira baganda bange kitone kye bayita maama kibeera kizira maama abeera muzira tukkirize ndabye video y'omukyala nga bambi kati ompako ku lusaniya nange nyabo ompa ku lusaniya nze njagala nnyama tompa dayira naye emmere onagimalawo ate kati abaana ng'oli mugiri ogimalawo abaana obalira ogiteeka mu lubuto abasajja nga muli eyo badde mbasaba nga tolina noonya kukola oba kutondawo kitone kye bayita mwana mbadde nkusaba abavubuka abali eyo tukomye okuzaala nga tetwesobola tutambule kitono tukuyetinge kitono nga tusinzira ku busobozi bwaffe basingo mothers e Uganda babonaabona si mu Uganda mukka maama ye muntu ate alemererwa njo abasajja abamugera ne mulemererwa ne mulekawo abaana ne maama atoba n'abaana ka video kano bwokalaba nti maama alina kugenda ebabeera emmere y'obwereere ateekeko omuwumbo gw'emmere ku lusaniya naye nga gwoba olwa bw'alya olowooza nti agenda kugimalawo naye ng'emu agenda gitwala mu kikondoolo atwalira abaana be gwe omusajja aliyo bewazaala ne bakulemerera nga mukazi wo kuwambazaalamu alina kugenda we bajjula emmere obalumbe kufiirwa graduation afune ekitono kyayinza okutwala ewaka bannanga abakyala bayita mu bingi baganda bange obwavu bungi nga talina kyakkola olabira ddala mukatonda muggulu vidiyo enkwasizaamu nennaku ngaolabira ddala mu butuufu gi option gyalina oba ne bambi yakkiriza nti omwami sente zabula nti bwafunawo omwaganya obwego gye wabeera emmere y'obwerera alina gitwala mu kaveera agambe nnina abaana noloza yabazaala muki alina okuba yabazaala mu musajja nga omusajja oba yabalekawo omusajja tayagala kukola omusajja azaala okusinzira ku butali nga takobedde mu busobozi bwe ne beesanga balina abaana zimbadde nteesa bwe nti wakati nga tukyalwanisa obwavu mu gavumenti yakyagulanye eno gye tuleeta oba n'omukulembeze n'aliddawo obwavu bwe tulabyeko mu ggwanga oba munyaffe Uganda tusobola tutyafu tubeera nga tutaddewo omusingi ogunaasooka oba ogunaatema empenda ne tulwanisa obwavu buno obutuli embiriizi abamu kitandikira ku ffe tuzaale batono bwe tunaasobola eyo vidiyo teyinza kubeera nnungi ng'oli musajja oli eyo ng'omukyala gwe wazaalamu ne bamulaba mugambulaga mu katambi ng'agamba nnina abaana kuba tewaliiwo kintu kiraga muntu yenna kimukugira nti emmere erina okubeera nga omwana owwo gwe wazaala gwe wajja mu ntumbwe erina kuva walala omuntu yenna bw'ozaala omwana emmere gwe olina ogiprovidinga nebeera ewaka omukyala talina genda simagolinga mmere talina genda wali handouts za mmere talina kubawulira akakubiddewa ng'alina essuubi nti oba osanga n'atwala emmere mu kikondoolo mu bitambaala mu kaveera abaana b'omusajja ne balya naye nga buno bwonna bwavu ng'etunoonya gavumenti bweyinza okubeera nga tulwanisa obwavu nga tulinda gavumenti zaffe zino twagala okulonda zitutemera empenda twejja tutya mu bwavu siteepu yaffe gye tuba tusooka okukola mulamwa gwe nnyinza okugamba abavubuka balaba vidiyo eno bannange tuzaale kitono obwavu bungi ate ekintu ky'obwavu kikutte wansi ne waggulu nti n'abeerwanako basanze obuzibu obubbi bungi nziramu obubbi bungi wakati w'obwavu waliwo ate abeerwanako nebagamba obwavu mpologoma katuwerwaneko tuteekewo ku bubizinensi bwaffe ntandikewo bubizinensi bwange nteekewo omutaala ku ki kyensobola okukola okweyimiriza mmanyi okuba ebidongo kangule laputopu
nsobola okubeera producer kanguleyo ebyuma mixer bikoze bitya sound card nsobola okuba ebivuga abayimbi bampe ku ssente nsobola okuteeka omudaala gw'ennyaanya abantu bampagire nsobola otandikawo kabuca ntemera abantu ennyama ntekewo ekyalaani mbeere nga nsobola otungira abantu engoye nkole kino abantu babeere nga bampagira nwanise empologoma gye bayita obwavu era obwavu okuba nti nno bususse mu ggwanga mulimu abatakkiriza bannaabwe kwesitula ntegeeza ki nti n'obubbi bususse era looka video kendabye akalala mwana ng'abaavu tebatudde laba ka video kano sawa ze ntuukidde waka mwana nza okutuuka nga bafala bammenye mwana ebintu byange byonna babitutte mwana ebintu byange byembadde nkolerako laptops zange 3 studio monitor 2 ne midi controller byonna babitutte mwana nga mulaba byonna ona bafala bammenye mwana ninatandikirawa baganda bange mwana labayo bifala kyebikoze mwana bimmenye mwana bitutte laptop zange 3 laptop 3 mwana laptop 3 bitu byange n'engoye zange zonna bisosoddemu ne bitwala engoye ziri fiti ne birekawo gagagoyegoye mwana tunabizitutte mwana laba ebikoze ne mwana bifala bimmenye mwana bisaawo bwe bitutte ebintu byange mwana ninatandikirawa mwana baganda bange ninatandikirawa mwana nalaba vidiyo eno yonna laptop gyolabako yonna laptop bitutte laptop 2 ez'ekika kya HP ne MacBook emu ne charger zaako zonna extension byonna mwana ng'anoonya bye bamubbye mu nnyumba omukwatibwako ekisa ko yandibadde naye asobola okubeera nga bo yasalawo okukola okutandika okulwanisa obwavu ne capital bamututte ate oyinza n'okwesanga bamubbi mikwano gye gyennyini nagyo nga ginoonya kwesitula obwavu butabusi twatandise n'akatambi ng'omukyala alina genda kufuna mmere gikakubidde okuliisa abaana ate mulimu noono wuuno akapita alina katono bakatutti kati option oba osigazza eriwa option gy'oba osigazza era yakufuna looni oba n'ofunayo akabanja oba neweewola era otandika okwesitula kati awo option ki gy'oba olina kudduka mu mabbanka bamanerenda bakuwole bamanerenda beebyabo ebiri bitya abantu abagenda okwewola bawulira bamanyi kye bayita bama rights zaabwe okugjayo ebbanja yo okugjayo ebbanja olina kweyisa otya misoso ki oba kiki kyoyitamu looni nazo zetujjamu ezisinza okubeera nga ziza bannayuganda wansi kuba omuntu baamina okugjayo looni tekirina buzibu kuba oba oligala kubeera nga weegaziya kubeera nga olwanisa bwabo naye abajjayo looni boba looni bwowulira ekigambo looni abanga bawuliriza batandikira mu mukadde mulimu ne looni banzijeyo miliyoni 5 banzijeyo emitwalo 8 teekawo bambizzi oba bisolo banzijeyo looni tebiriko muwendo looni eba looni naye abajjayo looni bo bali batya aba akatambika nate n'abalooni negira bayisaamu kulwanisa bwavu aba akatambika nkugambye ekyange onyimiriza nkuzemu kyange onyimiriza nkuzemu kyange onyimiriza ombuziza nekugamu ki wambuziza mwana muzemu kyono kyali muzemu ki tombuziza amanya gange nengakudamu kati lwaki boyo badongwa mu bulamu nengo soziwanikamu nze mwana boyi nze sagala mwana byabuzi kyako 5 nze abana babiri benina musi muze yasoba labirira nze nafadda ngende luzira nenebaka mulo nze kubulira loli kyadi nze mwana nze boyi nekyawa datano kagambe kino nze nevako dda amanja wuli wali lwaki togera naye kitune kigwa ne baba mubanja ayogere naye amanja wuli wali tomanya nze dokaseda zino banga nawe zivaye asasulage wuli wali amanja lwaki togera naye ebintu mwogere wali wali amanja njagala njogere naye kigwe kiche magala kubagana
nze ndi mukakamu nga tononyeza ttaano ndi mukakamu nga tononyeza kuli abatumye wuli wali lwekitayogera ne boyi ne bansa osamanja kiyampolaki osi yampolaki osi yasosewawo osaawo ttaano nze tolina kyoŋŋamba mwana Marina na yate boy kazeyi wali atali influencer so balabirira bichiro ngamba chabe mwana saka byo bya kuteka matala mwana Ona busete bumeko bunkwasa we mwana busete bumekabu Ono dogo mana anzijonkera nyono ono anzijonkera nyo nemanya wakajja kuno ku kyalo nze nkubulidde lo ozijonkera ekyalo kuba wakajja kuno ku kyalo mwana bamanja musende bankusenga omudandala musende bwaki muganda waffe musende bwaki wewola mumanyereendo sente mmeka kuli wali eri gwemaganda ndije njogere naye bali wano bakusenga omudandala ensonga nayo nziraba abakadde majala abantu beewola lwaki bandabisa bwe temugenda kukola kubanga nze ayina ozisa